Zoteeke mu kadomo. Kati nembuuza baani abamuwa ssente be yali amanyi nga yabategese nga gye bali ng'abamanyi oba okitegedde kati ebyo ebintu mba sibyagala gwe esobwemu bulamba bwayo nga bweti gwe yatandika omulimu omulungi Mukama osobola okugumaliriza. Nyagala kukwata ku mukono oba naye guleka awe wate weguli. Ejja kujja busanga mulaike ng'olinga nti oba wadde olya abantu oyagala kundya olikwasa Katonda. Okay. Mukama yeebazibwe, abooluganda mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omulamu. Mujebaleko mwaka mpya tubaaniriza era nga tugubaagaliza. Mwebale kulaba channel ya Munyenye Yaka ez'okusendala ne zaaka. Weebale wenna ndaba gy'oli okubanga olinako emunyenye gy'oyimiriddemu okuyamba okuzuukuka okwaka. Naawe yiye yaka nsaba Mukama agikuume ng'eyaka ateremu okuzikira. Olunaku olwaleero nkyazizza omugenyi mu studio za Munyenye Yaka yakuzuukusa eyeyake era ng'omugenyi oyo agenda kutubuuzaako atweyanjule n'amannya ge ate n'oluvannyuma tweyongereyo n'ensonga etuleese leero. Maama nsanyuse okulaba. Nange nsanyuse nnyo okulaba. Kale tusaba otubuulizeeko omuntu akulaba ng'akuwuliriza otubuulire ne ku mannya go mukwano. Temugenda kwogera nno. Owooluganda nsanyuse okubalaba mwenna ab'emikwano nammwe abali eyo ewala. Nze amannya gange mpitibwa Nakigozi Mary, ndi mukyala mulokole. Osabira ku kyaki ki? Kyaki ya Musumba Ssebunya. Bagitani? Aye. Christian Fellowship? Freedom Christian Fellowship nga bingi. Yeyo kyaki yammwe? Baagiwa amannya mangi. Oba tomanyi kusoma oba togasobola. Ebeerawa? Eri wali ku Ggombolola Mabombwe. Omukyala we Mabombwe gye tuli era nga tulina lwaki tuzze tukwebaza okuba nga olindiridde okutuwulira. Alina ensonga ze yeekubidde omulanga ku kyano ya Munyenye Yaka wabeewo omuntu yenna asobola kusinziira ku by'onaawulira w'onaaba osobola okuyita oba okukwatiza twaniriza obuyambi obwo kubanga tubwetaaga. Mukwano omuntu akulaba ng'oli muzadde abaana baabo oba okuuma bakuumi? Baana bange bali abaana 7. Baana bange. Abaana baabo? Iye. Abaana 7? Iye. Wano wooli kuba ndaba enju tennaggwa nze sibitegeera bulungi gwe yagenda otunnyonnyola. Waani? Wange ng'omukyala. N'abaana bange. Wakubako ku kyeyo? Sikubangako ku kyeyo. Mbeera muno n'enjoleza abakyala engoye n'entambuza kasooli n'ennonda n'obucupa nga sikulaapu ng'omukyala mbeezeewo abaana. Kati mwojja ssente mu ebyo ezizimbye ennyumba eno gye ndaba? Ye mwenzijja. Kitegeeza biri mu ssente bifuna. Omuntu akulaba aba yeebuuza kuba ennyumba bwe njiraba etuuse okuba nga ekomererwa wadde ndabako olw'omwemu nga kiraka mwe musule yaggwa.
kati oyogedde business 3 mulimu ogwa Kasooli mulimu ogw'okoza engoye ate era wamu ne scrub obucupa kati sente ezo muwazijja okugula wano otuuke n'okuzimba ennyumba eno mwe nazijja nga bwe nsaba ne Mukama Mukama nankwatirako kuba bangi nabalekayo naye Mukama nannyamba ne nsobola okugula. Wagulawo sente mmeka wano we tuli? Oli yankwatibwa kisa nagulawo kakadde kamu n'ekitundu. Kakadde kamu n'ekitundu? Kozi ogambye oli mulokole? Ndi mukyala mulokole. Awo mbasi wakana nnyo kuba Yesu alina engeri gy'abakoleramu abalokole ebintu byammwe abamu nga tebasobola bikola ki bitegeera. Kati omulabi akulaba ayagala okumanya kiki ekikuleese ku mukutu omuntu akuwulira kyayagala okuwulira okuva gy'oli? Kyenvudde nzija wano mulokole okujja wendi nsaba bannange munnyambe balokole bannange nkwataganyizeko ku baana school fees kuba ndi mukyala munaku siina maama siina taata ndi bwomu ndi wannamunigina njagala abaana bange basome. Kati basangiddwa basoma oba nga tebasoma? Basangiddwa nga basoma naye nga ttaamu eri yannemerera bammanja. Bonna abaana 7 go bawerera? Taata waabwe wano mu mboozi eno aliwa? Taata waabwe abaana 5 bamusajja n'omwami gwe mbeerako naye wano. Abalala? Abange bakikazi yansanga nabo. Taata fees amulemera ku ki? Oluusi bimubula kuba akolera mu bidongo oluusi bigaana. Mu bidongo otegeeza ki? Bidongo bino ebyabayimbi. Muyimbi? Agendayo bugenzi kusitula just bidongo. Asitula mizindaalo nga balina sho ne baziteeka mu kifo n'okugizza ku mmotoka. Ebyo ndoza tebiba bya buli kaseera wabaayo we bamuyita egamba lw'okoze lwebakusasula oba basasula mwezi. Lw'okola lwebasasula. Kati amannya g'abaana bo osobola okuba nga onoogamanyi? Tugawulireko kale. Waliwo Ssemuju ku Stoofa yoli. Ne wabaawo Kalyango Carlton. Ne wabaawo Nannono Gift. Ne wabaawo Nabuliya Kisaakye. Ne wabaawo Ssennabuliya Muwanguzi. Ne wabaawo Faizo Lubowa. Ne wabaawo Gerard Nsamba. Bonna baweddeyo? Bonna baweddeyo. Omulabi wa Munyenye omukyala agambye talina tata talina maama omuntu yali agadde okumanya ku sayidi y'obulamu bwo katono kubanga bwe tuba mu nsi oluusi obaayo n'obukojja ate oba neeno ku kika gye tuva kati ng'oluusi bawanga abaana baweze bwe bati obukojja buyinza okugamba omwana omu kati ffe tugenda mukuyamba oba mu kika mw'ova wabaayo obusobozi noli n'agamba nange mutuweeyo omusigaze abana oba abaki 5 sayidi eyo teriyo omuntu yenna mwetegefu kuyambako ku baana bano okusigala nga bali ku ssomero? Siinayo muntu n'omu. Maama tuzaala abaana 8 n'afa naye ffenna atuleka tuli bato kati abalala simayine gye bali ekika kyange kyonna ekisinga kyaggwawo abasigalawo baana babataata abalala naye tebanfaako ne bwe ngendayo mu kyalo teri anyeega teri ayamba. Bali mu kyalo? Bali mu kyalo. Bakuzaala wa nnyabo? Masaka mu Kibinge ekyalo bakita Kijjampiki. Kati mu bufunze kyoyagala okulaga omuntu akulaba nti ku sayidi ya family mwe tuba tusiguse toyinaayo nduulu gy'okuba n'ofunayo addukirira? Siinayo wadde kuba nange nyina neetaaga okusoma naye tewaaliwo ssente kuba twalinga tusomera na 15 ebiseera ebyo nga naye teri muyambi nekomaawo. Kati okuvako gwe tebakuyamba ate bayamba abaana kwega kiba kizibu. Omukulu asoma ali mu kirasi ki? Omukulu asoma ali mu siniya ya 3. Ng'abadde atambudde amuddako? Bonna bali wamu kwe bayingidde ya 3. Kati bano abasigadde asembayo asoma ali mu kirasi ki? Kale bonna buli yogera awa kirasi bweti ne bweti ne bweti. Omukulu ali mu siniya bayingidde ya 3 addako era siniya ya 3 addako wa P5 addako yayingidde P3 addako yayingidde P2 omulala wa topu. Mu kuyambibwa obuyambi bw'osaba omuntu akuyambi kubanga obadde obatambuzza wano mu kulya ne ssente era zisigala ziva ku kookya Kasooli abeera mufumba abeera mwoki? Abeera mwoki n'omufumba embeera mutambuza muyimba Kasooli era bakuyita Maama Kasooli. Kati oba ayagala bakuyambeko ku baana nga bameka ng'ogamba nti singa baana 3 oba 2 bayambibwa nze abasigadde nsobola osigala nga mpambana nabo?
mbeera ekyo nkisanyukidde nnyo era neeyanzizza nnyo oba banyambyeko bana babanyambyeko bameeka mukama omukisa w'abaagusudde sigala nkisanyukira ekitiibwa n'ettendo biddire mukama. Ennyumba yo wano mumazeewo bbanga ki okuva wajja? Wano mmazeewo emyaka 7. Nga muba mu nnyumba bwete taggwa? Iye. Emyaka 7? Emyaka 7. Ki ekyabaawo okutuuka nga wagituusa wano ate n'eremerera awo? Kiki ekitaddamu kutambula nga bwe wali okibaze? Ssente zaabula. Ntandika kulwaza abaana, ntandika okufuna ebizibu. Kugamba ebintu ne biba nga tebikyasobola kweyongerayo kumaliriza nju. Weekubira omulanga kubanga nkusanze ondaga omukono gwo gwalwadde eyo gye bayita entunuka. Edda omukyala yannumba na wange. Omukyala? Atya? Mujjawo? Neyiba yava eri. Yasooka kulumba abaana bange n'abagamba nga mulya bulungi ne mbagamba abakyala nange neerekereza. Nga balya kyolo nkoko ku Christmas? Ate balya nkoko. Balya mukene bwe batyo. Mbimanya ebintu by'ensi. N'abagamba nti balya bulungi ku mukene? N'agamba Kasooli nabo balya bulungi ne mugamba nange kwerekereza nakwewaayo nakusaba Katonda. Tunyumize. Ne mbagamba nange kennyini gw'olaba siri bulungi kuba n'empale nyambala 2. Eno bwekala n'enjozi eno bwe ntyo. Empale ki otegeezaawo? Zino ez'omunda ne bagamba kwerekereza kulabirira baana. Ng'olina nnika 2. Kati oluvannyuma lw'okuba waana okulya obulungi mukene kati awo ne mweyoola ne mwekuba n'akuluma sibitegedde. N'avuma ng'alangira abaana ebigambo ebinene by'otasaana na kuyisaamu kamwe abakyala ebitasaana kwogerekeka. Bwe namunenyaako yayagala okukwata bbulooka alinkube n'endyewoma nemuga mukazi gonjagaza ati ate onnumbye na wange. Kati we navaawo olw'obusungu obungi kuba sitaani abeerawo okutulumba ne mukuba oluyi kati kwe kumbakana nnuma olugalo luno naye terukyakwata lwasannyalala. Wamukuba oluyi naye n'anyiiga okujja kwe kuba nze we mba mpulira omuntu okunnumba ewange nga zze okunkudaalira oba okumpaana nti kiba kivudde ku kimuze nga mulina oluyombo kuba ogambye neiba. Mbadde simulinaako lutalo kuba nasooka ne mulotako nga olaba ebirooto. Mwana najja n'aŋŋamba anti omukyala aŋŋamba bw'ati ne bw'ati biki ne mugamba omwana wuuyo toli mukozi naye baakumpeereza onnyambeko ku mwana ono. N'amugamba ebintu byali bingi ne mugamba naye omanyi ndi mu kusiiba mukyala muleke. Lwali lwaddaaki teyakoma okwo najja n'alumba abaana n'abavuma kyabatalangira nga tekiriyo okumunenyaako nange nga ŋŋamba ebigambo ebinene biti. Kuba naykubirako omulanga neero sinejja neetuula ne baŋŋamba tumuteeke mu kkomera ne mbagamba nedda temumusiba nsaba musonyiye. N'omusonyiwa. Kati wano omuntu akulaba ogambye oyoza ngoye okufuna kimuli. Bw'abanga tata w'ebidongo tata w'abaana tagenze mu bidongo engalo erwadde wano kiba kikuteekawa? Era kinkubira ddala wala kuba kaakati ebiseera bino mbadde nina kapito yali wa 2,000 ng'abaana mbasindika amagambo mugende mu nnimiro musuubule naye nga ssente zeeyongera kufa okutuusa nasituka ne ŋŋenda mu balimi naye nga bagamba nembeegayiridde ndi bubi munsuubuzeeko ku ssente ntonotono nfunira abaana ekyokulya nalwala eddwaliro libanja abaana beetaaga ekyokulya school fees taamu eri asigala bammanja kuba ate nyala abanange baddeyo basome naye ngenda kukola ntya tandika okumpa emirimu. Kati kyompulidde kapito 2,000 omuntu awo yali agadde omanyaawo kapito 2,000 akola ki sitegedde waawo? Gwe nsuubuza Kasooli. Ogenda kubalima Kasooli n'omujja ku nnimiro tomujja mu butale naye abeerayo naye nga siwaaya ki aba wa sizoni bwaggwayo ate awo ne ŋŋenda ku birala neefumba muwogo n'amayuuni bwe ntyo okyusaako kisinzira ekiriwo kati mu katale kyentambula nakyo. Okay, atulaba omulungi ku nnyenya yaka yakuzukuseyo yake tuli omukyala nannono bw'ogambye Nakigozi Mary Nakigozi Sharifa w'abaana 7 ali Mabombwe. Byetaagayo omuntu byonna tubiwulidde amukwasiza ku baana atuuse nakkiriza nti waatuuse yalyetaazeeyo omuntu omu oba 2 mwenna nga bw'oba owulira alina obusobozi okumukwasizaako kati obuzibu obusinga okuba obungi we buli ka school fees katuuse n'alaba nga takyasobola kakwasaganya abaana 7 bangi omuntu omu batera tugamba nti bwe kibanga ekibuga
kiganye ne batusindikako mu byalo ekyotero kiwulira n'agamba nti lwaki tabatudda mu kyalo ewaba akasente akasaamusaamu mu kusoma n'okulya waanaateekanga ekiti kya muwogo ne lumonde ekintu ekyo gw'okirowoozaako nalibadde nkirowoozaako naye siirinaayo ogambye ewammwe ewaffe Masaka baakugoba mu kika tebangoba naye kati oba otandikirawa kuba namazaawo bw'otuukayo tebaawo gundi kyansi yonna otegeeza kyawo kuba kati olaba essaawa naye nga ati ensimbudde wano bagamba ddayo abaana bazzeeyo gye wabazaala ewammwe tebakukkiriza ku baana baana abo kubanga bazadde bo tebaliiyo bano bakugoba be baani be baganda bo baana babataata bange abato okufa mu kika taata waffe babazaalayo 3 bonna baafa tebazadde taata wange yazaala omwana omu mbozi tugiwulidde ndowooza mu bufunze taata ku lulwe nga ye tetusobodde musanga naye tutegeddeko kasita omulimu gwakola obusobozi bwe taata wano mba munyumya ye alaga nti waba wakusomesa abaana bameka bajja okutuusa yandibadde ayagala naye embeera tebasobozesa kuba ebbanga ddene abadde waali wano era tulina kyakulya batambudde bino biseera bya nnaku nkulu abeerawo oba tewaliwo mukisa gwa kukola nga tewaliwo amuyise kugenda tabaako nawaalaga nga mwetunuulira okujjako nga badde batuleetedde wano engatto kuba amanyi okutunga naye si bya nnaku baleetayo 10 bwe bityo basabbuuni embeera ogiwulidde bwetyo bweri kuddira mu mboozi bagamba tagiwoomya ekituufu kiri nti omukyalo ono yeetaaga obuyambi ebyaddala amazima agoogerwa emisana n'ekiro yeetaagako okukwasizaako tandikira ddala kuwaka ku kulya bw'oba ng'olinayo obusobozi obumugwirayo ekisawo ky'ebijanjaalo n'ekikubwa mu nnyumba mubirya byo tubirya maama neyansanyo neyanzeege sinze ngendo bikuwa ngamba omuntu oyo singa aba asobodde obituwa neyansanyo maama mukama akimubalire ne wabaawo atukubayo ekisawo ky'obuwunga kiba kijja tukolera ebbanga ne wabaawo agamba nti oyo omwana ali mwesifiri ababiri byo basoma babitegeera ddala kuba basomera ddala bulungi nti nze ngenda mutwaza kale lwakiri amale esifo tufune kikoosi gwe dwe tunoonya ku mukutu guno bambi tusaba obuyambi eri famire eno kubanga beekubiddwe omulanga nga bawulira beetaagayo omukono omulala waliwo ekiseera wootuuka nga walyetaazeeyo omuntu okukulongerayo ng'olaba otuuse wookoma kale kyekirese omukyalo ono ku lw'abaana be nga bambi kimuluma okulaba nti teyandyagadde bakome we bali ate ng'agezezzaako kubanga ekintu ky'okola si buli mukazi nti seba asobola okukikola omukyala okwokya kasooli ateerayo ze engoye n'alonda n'obucupa abikola byonna abaana be basobole okuba nti baba bulungi alina essuubi mudda nti luliba olwo mukama bw'ali bamaze okubasomosa abaana balikyusa embeera eno ennyumba y'okuggwa ogirinako pulani ki ennyumba eno nali njagala ogisereka kuba ndi wafunda nabo abaana mukozesa luumu emu mwenna n'abaana ng'oli mufumbo tukozesa luumu emu kati awo pulani yayo eri etya pulani yayo yali yakugisereka maama naye munnange ebyessente ne bigoota nembeera neetabuka negaana naye nange nali njagala okuva ewafunda nebalako ewagazi omukisa gwa mukama teguzibirwa kkubo osobola tuywayo amabaati 2 3 4 osobola tugulayo emiti ennyumba ebulako okukomerera ekintu kyendayo wano nti weemala okukomererwa nze nkakasa neba n'abafunye enzigi zino ziba bajja babiyita batya bifanfa n'ebibaawo babiyita bati bino ebikooko basobola okukola oluggi mu kikooko ne baggalawo ne beebaka ekyo kyendabye nti bamalirivu mu mbeera yonna okugiyitamu so obanga oli eyo nga wabisobodde otugulira amabaati 10 amabaati 3 5 kyonna gwe kyowulira mu busobozi bwe ku bwetaavu bwa famire eno tukwaniriza era bambi ng'omukisa gwe mukama yagenda ogukuwa amatayi 25 35 okutandikirawo okugenda eyo paka mwana agamba nti baliwo abandi abanga nnumu enjala ne bampa abanyambaza nga sirina kyakwambala abansuza nga sirina wakusula abannambula nga ndi mu nvuba nga bansibye bw'atyo Yesu bwe yali ayogera yali agamba okuyamba abantu bano abeetaaga bino bye tuli mu kwogerako
kale labako omuntu omu mu kifaananyi kya Yesu ku bano ogambe nti nze oyo omwana gwe nsazeewo okulaba nga ye Yesu wange mwambaza musomesezza ngenda muliisa abaana obagabako kuba oli ayinza okugamba nti nze mumpe mbere naye mwerere sirinaako buzibu omwana omuwaayo n'agenda n'asoma kweri okay oba ng'oyagala omwana omukuwa nga ba n'emirembe omusomeseza mu ssomero ly'oyagala asomeremu abaana mugenda kubatwala mu linnya lya Yesu munakkiriza okgenda muli beetegefu ova ewaka mu bulungi oba mu bubi kw'okudda mulidda oba temulikomawo mujja kudda kale abaana nabo beetegefu bamalirivu okugenda wabaawo ayagadde omutwala ate abaana b'omukyalo ono kyemutunula mulaga nga abakakkamu kituufu bwe muli bayina empisa kye balaga bawulize era nze nali mbalabyeko nga batambuza kasooli omwana emyaka egyo mwesifiri nga asobola okutambuza kasooli ku mutwe aba akuze naddala nga mulenzi okumugamba nti twambuza kasooli oyo yewe mutambuza kasooli oyo avaamu ssente mmeka njagala kunsigira ku kifaananyi ekitamu ky'oba weetisse kivaamu ssente mmeka okugenda nga okiba nga bakimazeewo nsigira ku kifaananyi ndabi ekitamu bwe mba nti tukitambuzza ekya kasooli asobola okufunayo 5,000 najja nazo nga 5 ze zimutambuza nekyo ekisawo kyentera okulaba ekitamu nga ze ziri mu kasooli ye nga wammeka kisinzira osuubudde otya waawe tugenda ntusuubula 5, 2,000, 3, 10. Kiba kinene ntera obiraba nga binene ebitamu so mu mbeera eyo nsaba ogabe ennamba y'essimu omuntu yenna ky'anaaba asobodde okukukolera akyetuusize gy'oli gw'okyetetenkanyize nga bw'onaaba olabye gaba essimu y'omukwano essimu ya mama ogyogere 07 03 60 58 53 ya Airtel 07 03 60 58 53 ya Airtel giddemu gumu 07 03 60 58 53 ya Airtel ereeta mannya ki ereeta Nakigozi Sharif. Okay. Enamba ey'omukyala ono kyonna ky'osobola okuyita mu kuyamba ku baana okusoma tumaliriza nju kubambaza n'okubalabirira mu kulya osobola okugamba nti nze mbaweerezaayo akasawo k'obuwunga kiro 5 kababeeremu omwezi kiro 10 ez'ebijanjaalo nzibawadde essimu eyo ejja tukolera gye basomye era nga nkakasa message ezinaaba ziyitako era bajja ziraba nga bwe tuzze nkakasa nti ewaka muyinawo okusaba simanyi oba bwe kiri oba ndowoozezza bukyamu tusaba kale mutandika osabira omukutu guno Katonda abeeko omuntu gwakwatako okuyita ku mukutu abeeko kyakola okuzuukusa emmere zammwe okubanga zaaka esaala tugitandike kati bayitandika Kama Katonda gwensi tata tukwebaza buli omu kyagenda okutuwa jangu wano semuju Kama Katonda byagenda otuwa taata Katonda wa Isaaka ne Yakobo tukwebaza ku ebyo byonna ku lw'obulamu bwaffe tuyingidde mu mwaka omupya taata Mukama Katonda abamu kufe tulina ebirooto Mukama Katonda nga twagala kubeera nga basawo ambagala beera balooya Mukama Katonda tuwanikayo ebirooto byaffe taata tusabira abantu bonna abagenda okubaako kye batuweereza Mukama Katonda bagabirire bawe omukisa ensawo zaabwe zijjule bafune buli kye baagala taata gwe Katonda wa Isaaka ne Yakobo taata nga nsabye ebitono nga nzikiriza bingi mu linnya lya Yesu Kristo amiina kama abatuweera omukisa tulidde mu balawyers ne badoctors tulangiridde omukisa ogwa jjajjaffe Ibrahim Isaaka ne Yakobo kibabeereko nja kusanyuka okuwulira nga ndiweebwa omukisa okuyitibwa ku graduation zammwe nga waliwo omwana graduatinze nga musawo nga looya nga we bakisabye ate nga nkimanyi Mukama agenda kukikola tumukubire engalo Mukama waffe Yesu mukwano mpozi ng'olinayo akatalekeka nze kati mba mbasiibula
neyanzanya neyanzeege omukisa ogw'okujjako ewange badde mbiwulira walala mbantu neyanzanya kansabe tukkirize esala gye tusabye Katonda akkirize ekikole oli Katonda teri kigaana. Bambi buli muntu yenna alina kyasobola essimu gye batusomedde nsaba gye mba mukozesa okubaako buli omu kyawa omukyalo ono mukiteere ddala ku ssimu eyo kasita ekirungi eri ku mobile money okuleka nga ssente zigenda yita mu banka awo osobola okukozesa eyange nengina nenzijjayo awo mbanja zireeta. Haleluya. Nga zijja kuyita mu banka okozesa MoneyGram, Western Union n'ekintu ekirala kyonna awo oba onsaba account yange gwasobola ziteekako direct oba nze alina zijjayo nga nnakozesa bank awo kawenje okusobola okukola ki naye gwe omulala nsaba ssente ezo zimuweereza omukyala ye yasinga okumanya ssente kyazaagaza era kyanazikozesa. Mubadde bulungi okuva gye twatandikidde tusaba Mukama batuweera omukisa wire emirembe ng'oyamba kyokka kyogenda okufunamu empeera kuno ku nsi ne mu ggulu. Tubasabidde omukisa ogutaliiko buyinike omwaka guno omujja omupya gubeere gwa mirembe gwa ssanyu gwa bibala mukungulenga bingi bulijjo paka mu kutandika ne mu kumaliriza era mubeerenga basaale abaliko ekisa kya Katonda buli gye munaalinnyanga gye munaagendanga mulabwe mwawulibwe musukulumizibwe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu mwensabidde ffenna ne tugamba nti amiina. Mubeere bulungi mweraba.